Okuva enjega ya Kasasiro yagwa Kiteezi, abantu abasoba mu 35 ne bafiiramu. Abasimattuka babadde bawangaalira mu nkambi eyakubwa ku ssomero Kiteezi Church of Uganda. Eno embeera tutabukidde naye tosobola okubeera wano ng'olaba ekintu ekikoze ekiri wano. Omukyala n'omwana nina kifaananyi. Gavumenti yasooka neewa abaakosebwa enjega eno abanyiga ebiwundu buli omu akakadde kamu, ate ab'enganda z'abagenzi ne baweebwa obukadde 5. Support of 5 million shillings to the families who have lost their relatives, and that will be delivered to them. And those who are injured will also receive 1 million shillings. Kati olwaleero minisita omubeezi w'ebyamayumba Pasis Namuganza ategeezezza nga gavumenti bwe yayisa obuwumbi 18 okufunira abantu bano ow'okusula. Ezo ssente za kulaba nti abantu b'e Kiteezi bagulira ettaka oba babawa ssente beegulire ettaka okulaba nti basobola okugenda ewalala awatali bulabe babeeraawo. Era waliwo ensimbi endala ezigenda okuweebwa abantu bano ababadde bakyali mu nkambi okufuna we bapangisa ng'enteekateeka y'enkomeredde bwekolebwako. Buli famire eri mu Kiteezi tent gye baateekawo eweebwa miliyoni 2 basobole okugenda bapangise bave mu mugotteko gwebalimu. Okwogera bino ono abadde ayanjula enteekateeka ey'okkuza olunaku lw'amayumba mu ggwanga. Kubanga lutuyamba okuddamu okwerowooza ne tulaba wa we tutambudde ne we tutuuse ku nsonga y'ebifo ebisulwamu ate nga bisaanidde eri abantu. Okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku kubala abantu mu ggwanga Cubos, Uganda erina eddibu lya nnyumba obukadde 2.40. Omuwendo guno gusinga gw'abavubuka nga kino kiva ku bavubuka abadduka mu byalo. Abantu abali mu byalo at least balinako obuyumba bwabwe oba amayumba gaabwe ge basulamu nga malungiko, naye abantu abasinze okosebwa be bantu abasula mu matawuni oba mu bibuga. Bangi bajja mu kibuga nga tebalina wakusula. Era ekintu kye batandikirako nnyo okunoonya okusula nga tebalabala kunoonya kyakulya banoonya wa we bagenda okuteeka omutwe. Okusinziira ku minisita, gavumenti erina enteekateeka ey'okuzimbira abantu ennyumba ez'ekibanja mpola gye batuumye rent to own. Mwe muli omuntu ofuna ennyumba ng'emuzimbiddwa gavumenti n'akibeeramu n'asasulanga nga asasula rent oba nga opangisa, naye nga oluvannyuma lwa myaka 10 nga 15 enyumba eyo ejja kubeera nga ya muntu oyo. Kino kikolebwa okusobozesa n'abantu bamufuna mpola nabo okufuna amaka. Kubanga omuntu bw'omuleka nti yezimbire bw'alikulira n'azimba n'afuna ssente ne waba alina abaana bababeera bamaze okukulira mu mbeera embi. Ebitongole eby'enjawulo byakukwatagana ne gavumenti okulaba nga kino kituukirizibwa. Tukolaganye n'abannaffe bangi abagenda okubeera naffe nga ba Nation Media Group, aba Rotary International, aba Makerere University College of Engineering be bakola ku by'okuzimba, design ne art by'okudesigninga. Buli bbalaza esooka mu mwezi ogw'Ekkumi, Uganda yeegatta ku nsi yonna okukoza olunaku lw'amayumba oba kiyite Habitat Day nga wano mu Uganda lwakuzibwa Kamwokya mu Kampala.